abaana ab'obuwala kino kitulekawa omwana ono yafudde naye ng'eyamusse yabadde boyfriend we ye yamusse. Maama ye olwalabye ku mulambo gwa muwala we maama n'azirika. Waliwo ebintu ebituukawo mu bulamu bw'ensi eno nga ffe abaliwo tuyina okubaako kye tuyiga okuyita ku ekyo kye tuba tulabyeko. Omwana ono abadde mu siniya ya kusatu ng'asomera Kitebi SS. Era boyfriend we yajja n'amukima ku kasaaluuni akamu ne bagenda. Boyfriend bw'atuuka eyo ng'akwata mwana muwala ng'amutta. Nga bamala bateeka omulambo gwa mwana muwala ku booda nga bamuvuga nga bagenda bamusuula mu kifo ekimu. Kino tuyigamu ki? Abaana ab'obuwala twagadde nnyo ebintu ebyamangu, twagadde nnyo ebintu ebya luxury bye tutasobola kwetuusaako. Abaana ab'obuwala tulemeddwa okubeera abamativu n'ekyo bazadde baffe kye batuwa. Kati njogera ku baana abakyali mu masomero. Ekyo muzadde wo kyakuwa oba ky'ofuna ewaka tulemeddwa okumatira, y'ensonga tukyattibwa nnyo. Abaana ab'obuwala tuli target era ng'abasajja batweyambisizza nnyo bbo okulaba nti bagaggawala. Batya omusajja ajja gy'oli olw'okuba nti kati bakimanyi nti bino ebyokuwamba kiwamba abantu najja n'akubuzaawo bubuuza tebikyakola nnyo. Kati bayitira mu kakodyo ka kukwana. Omusajja agenda kujja akukwane naye nga mishoni ye yakusaddaaka. Agenda kukwanira emyezi 2 oba 3 oba 4. Ayinza n'okukwana olwaleero enkya n'akugulira emmotoka naye ng'akimanyi nti mu myezi 3 ogenda kuba omaze okufa. Buli muwala nga gwatta ye nga ssente zeeyongera okujja. Naye kati gwe bw'olaba omusajja azze olw'okuba ayinamu akasente simanya American Height alabika bulungi awunya bulungi. Abaana ab'obuwala ne tugwa amatu. Abaana ab'obuwala tusiraanyiziddwa. Omusajja ajja nga mishoni ye yakukwebakako. Ng'olumala okwebakako ye agenda kwambaza ebisiraani byonna kweyambululiremu. Alyoka akuggyeko omukisa gwonna gw'olina akulekera ebisiraani. Ye agenda eri agaggawale. Tusaddaakiddwa babawadde ebintu. Abalala tagenda kutta ngono bwe yattiddwa. Ojja genda ofiire na wammwe ng'ebbo balowooza ebikusse birala naye nga omusajja oli. Abaana ab'obuwala twegendereze. Abaana abasoma tumatire n'ekyo. Oba ovudde waka nga maama akuwadde nnusu 10 beera n'olwo. Oba ovudde waka nga bakuwadde buwi mmere bannange mubeere bamativu baana mmwe. Abaana ab'obuwala tekiriiko oba osoma oba tosoma. Tuli target, just not tuli target. Buli musajja yenna ayagala obugagga n'ayingira Illuminati ng'anoonya bugagga. Oba n'agenda mu basamize ng'anoonya bugagga. Target esookebwako y'abaana bawala okuviira ddala ku mwana omuwala eyakazaalibwa. Ffe target. That's why nti ensangi zino kizibu nnyo kyakusanga nti ate omulenzi simanya nga basanze yafudde bawala be basinga obungi. Abalenzi batono. Ate nga n'abo abalenzi oluusi babeera baamukubiddeeyo nga yagudde mu babbi. Naye ffe abawala abasajja batusse nnyo. Oli agenda kubeera bamutuma ekitundu ky'omwana omuwala. Nga lwaki takutwala n'abusalamu obukyala bwo n'abutwala. Bamutuma olulimi. Kati ye agenda gamba ngenda kukola nti ofuna olulimi ng'alina kwana ggwe. Akukwana kwa buli kimu amala akuinviting ogende ewuwo omulabeko. Naye nga wonna ogenda ewuwe togenda kudda. Abaana ab'obuwala tugwiranye nnyo. Ebintu by'ensi bitusise bitumazeemu. Ate njagala bategeeza nti sitaani akimanyi bulungi nnyo nti abaana ab'obuwala tetumatira. Sitaani akimanyi bulungi nnyo nti abaana ab'obuwala twegomba.
yensonga atusika nnyo n'ebintu ebyensi nnyo. So kati abaana ab'obuwala bamikwano mwegendereze. Banange Matina n'ekyo ky'olina. Omusajja bw'abazze gy'oli kituufu tulina okufumbirwa naye genda mpola. Genda mpola. Tukukuse ne bu boyfriend. Tukukuse. Bamikwano. Imagine abaana ab'obuwala tulina obulumi bwe tuleese eri bakadde baffe. Obulumi buno nga tebagenda kubwerabira emirembe gyonna. Ffe abaana. Kati maama wono omwana. Buno obulumi tebugenda muva ku mutima. Omulenzi yamaze okutta omuwala n'akasukweji yakasuse bamusanze alina mu kazigo ke awanise ebigere. Bano abantu bagenda kubatta lwayi nti akimanyi yakukwana naye neewammwe maama wo tamumanyi. Okitegeera kati ng'akimanyi nti ne wanaaba akusse tewali agenda kumanya nti ye yakusse. Kati omuvubuka ono tewaba kubaawo nti waliwo eyamulaba ng'azze okukima omuwala ono ku kasaaluuni we yali. Mu butuufu tebaalitegedde nti ye yamusse. Mpozi ng'omuzimu gwe gaaliyogedde. Naye olw'okuba nti waliwo eyamulaba era bagamba gundi ye yamukima twasemba mulabayo ne boyfriend we ng'amukimye. Baana ab'obuwala twegendereze. Bamaama kyemanyi nti abasinga bakoze omulimu ogwabo ogw'okutubuulira naye tuyina emputu. Abaana ab'obuwala tetuwulira nze ekyo nkimanyi ate ng'omwana ali mu myaka gye egy'obuvubuka. Tutuuse mu siniya 2 siniya 3 tuwaganyala. Tuba n'amaanyi naye mukwana amaanyi gaago bwe kitaba nnyo kisa kya Mukama ogenda kufa. Mwaga amaanyi gaago ogenda kufa. Mwaga amaanyi gaago g'owulira siniya 2 siniya 3 bwe kitaba nnyo ogenda kukwatibwa siriimu. Ogenda kukwatibwa siriimu. Mwaga amaanyi gaago g'owulira bwe kitaba nnyo ogenda kusaddaakibwa abasajja. Bannange nze kankome wano Mukama bampeere nnyo omukisa.